Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. BTFM kale katulabe. Mukonjaje bale ku ssebo. Nange ninamuuko problems enjagala onnyambeko. Ndi wano ne neighbor wange ninawo akataka kange wano neighbor wange mukyala yangamba ayagala muguzaako ku kapaati ketaka lyange like nemugamba sigenda sobola kukola ki kuguzaako muna ekintu ekyo kitutte ebbanga nga omukazi nze namugamba kuba okuva namugamba nti sigenda sobola muguzaako ku kapoloti kange omukazi yateekawo embeera naye nga nze anga omanyi ekintu nti oba tokiriiko nga nze manyi we namugamba nti sigenda kuguzaako nga manyi biwedde naye munange ebbanga gye lizze lyetuuloola ebintu bifuusa ate bizibu ndaba ebintu bye sitalabangako mbeera ewaka ekiro mpulira ebintu ebikubaakuba nze gulaba na muzina ennaku neekanze emisota emirundi ebiri nsanga emisota ekintu kye mbadde sirabako nga ndawo kiraba si nti oba ewange waliwo ensiko nti ojja kugamba nti oba giva wali mu nsiko ya gundi gijja wano kapoti kange musaala bakakiriininga tekabaamu gundi tekabeeramu kintu nti oba kisoboleeta ebintu ng'ebyo nemuneeza ebintu bindabiseeko buli ssaawa mba mpulira ebintu ebyenjawulo mpulira ebintu ebikubaakuba ekiro banaize sikitegeera naye namba ya neiba wange yeeyo nze mbadde njagala onnyambe omundobesezeeko tulabe oba ekintu ekyakirinamu omukono kuba omukazi okuva wenagamba nti sijja muguzaako yateekawo embeera naye nze mbadde simugenderangako kubanga sirina nsonga lwaki mugenderako nga nze manyi nagaana twasita naye munayiza ebintu bintabudde mbadde nsaba onnyambe munange manye ekituufu kyeki BTFM ekitabuli ky'omuziki ekisinga eddakiika zo ziri 20 ezakayita ku ssaawa emu kale katulabe naye nga tulabira abantu b'ekiwenda Christmas olunaku olw'enkya tuli awo mu Red Cliff ekiwenda Hello? Jebaliko nyabo? Kali sabuna jebaliko. Jakunsonyiwa okukeera ku makya. Nze ndi buloka. Nga sikyakuwulira bulungi. Kuwulira. Naye mbadde nina akantu kenjagala obaawo nanyamba. Aliwo konna. Waliwo akapoloti akali awo okumpi n'ewuwo nga njagala kagula. Naye bwe najjeewo bangambye nti oyo ye nannyiniko. Katusikange kategedde wana akali mu mbirizi. Naye sikange waliwo nnyiniko waniino. Naye ekyoba okola gwe baamu n'akasente k'essaawa yonna. Nze ngenda sala omugezi ndabe nga nkafuna nange nkaagala lwakuba yagaana amuweemu ssente. Yagaana sebo yeefuula omugezi akaliira alina ssente atuwunyiriza mukene ku kyalo yeetadde mu wantu waatajja naye nze ngenda kamujeko ngenda kamusuubulako nkabale nkakuguze gobeera ne ssente z'omungalo balina okugenda ne famire ye banviire ngenda mugeta bajavaawo bwere bajja kuvaawo bali bata bukunya ng'ate munaaba mukituusiza wala nze ndabita akantu baveewo gojja okoleki ojoka okatwale nze n'obwedda mmanyikako sikange naye bw'omanyi bano banaku tebalina ssente omwana bupama wano wali watuwunyiriza mukene ekyalo kyonna butuleekaanira ngenda kasuubula nkakugudde bwe bamugoma ngenda kakuguza alina tuviira wano kyalo ky'abanene ate ye yeefudde omugezi nga bw'omanyi bano abantu akuuma k'abaana baana namunagangu tujja bikkiriza ebyo bwe babeera n'essente zo sawa yonna okatwala kati ogenda mujjawo otya nkugambye ojja kuvaawo alibeera eri ngenda mugeta
naze bandagiridde ng'oli akolerawo tebalaba ndi mugumu. Awo nno fire boni fire. Ajja fubutuka bufubutusi ne famire ye gye baligenda bwe balina abali bukunya. Kale kati ntegekawo nga kammeka kubanga kakati olina okumbuulira bw'obona bw'omaze okagira nga mu mmeka. Nja kubuulira nga bulungu wedde nga gutambudde. Anti mpe ekifaananyi. Gobeera n'akasenteko. Nja kuba nkubuulira. Kale kaninde. Anti owulira oli bw'ogaana okumuguza akataka wakiri akugeta. N'okamuguza nga toliiwo naye nga wooli mubiri. Ensene agenda eri ebukerebwe. Tanzania. Omwetera n'omwetya gw'okokola ku muzigo gwoba. Nogamba gwe mpa zonna z'olina. Nze njagala genda. Endobe sondooza mugiwulidde. Byanfuna bye bireese obuzibu. Ajja kunguzaawo oba ajja kutambula bukunya. Nze mpulira ng'ensaala n'effutwa. Naye bannange tulabye n'abantu ab'ekikanga ekyo ate weewunye naye ayinza okuba ng'ayagala kulemesa munne naye njera naye sente nga talina nga tasobola kugulawaawo naye nze nandigambye oyo gwe bagenda okulemesa naye yandibadde amugamba nti njagala onguzeewo kati oli alamuzeewo ono nga noono alamuzeewo. Anti ajja kulamulizaamu obulamu. Kakati tinamponya ne kabowa weba tetubasanga nnyo mukama nga yakuvudde muno omusanga ku ttaka ng'oligize aleeta buli kyawongo kyonna n'akimalayo baba weba tomukunjo bagenda batugiza naye omukyalo oyo mubi nnyo omuntu waba aganye okuguza ekintu kye gw'ate oluva mulogie ate alabise njogera ye naye mwavu nga bwagamba munne tulabye nnyo n'abalogo sigadde naye tinamponya kabowa. Nange era waliwo abakinkola nnemesa poloti yange ogitunda era oyo omukyala yeesibe bbiri kubanga n'oli mulirwana wange ate n'oyo mulirwana we. Bannange kiri luno abantu tebaagaliza sigadde nze Saalongo Mayanja ndi Luweero. N'oyo naye ali Miranga omulogo. Wobe. Naye banaiba bakusinga ate maze kizula si balungi gwe bobeera n'akalungi yaba ayagala twetwalira. Nkugambye. Abasese musome bale kuweereza ono naalongo katogo ku kyoga endowooza kati owulidde tobaako na kulonza kulala naawe mugete bamuwana kugeta waggulu w'omumanyi wabaawo omumanyi mugete nze naalongo katogo ku kyoga. Bannange oyo omukyala nga mubi ayagala aloge munne afubutuke bufubutusa agende ebintu byalekaawo. Nyabo omukazi wattu kasita omukyala omuwulidde akwagaliza nagenda ng'oli bukunya. Bannange mukazi wattu yiya Saidi B nze maama Jackie wano ekiterere. Maama Saidi B mugirekere nannyiniyo yabadde wano. Bannange mwavu taabeeko nakake owa yajja mutwala bukunya mukama kukikye Oya kiba kirungi n'oganga ettaka lyo aye naawe ne weeganga kati oyo ne waba agize mbu asindika bintu bye biba bikuba mu jjenje kkalu nga tewali kimutuukako onoomalinda ekawuko.